Bana bannange mu wiiki nennyini esoose mbudo b'amazaalibwa ate nga wiiki esooka buli gy'amazaalibwa ffenna tukuza amaka gaffe Katonda ge yatuteekamu. Twagala okubaza Katonda ekirabo eky'amaka ffenna mwe twazaalibwa. Tukuza amaka aga Yesu ne Maria ne Yosefu e Nazaaleeti nga gwe kyekirabirwako. Today we celebrate the Holy Family of Nazareth, of Jesus, Mary and Joseph as a model family on which we can also see, and then we also model our families according to that holy family. There might be families but not holy. There might be organizations but not holy. I might be a priest but not holy. This time we are looking for that holiness in the family, in our hearts, in everything. We like also the same day to celebrate our own families. Where we pray for our parents, our relatives, our clan members, everywhere. We pray today your family, and please pray that they may become holy. Not only our families, but also we have the natural families, we have the global family, the whole world, that the pandemic may go away and the poverty and all these things. Tusabire bannange, tusabire amaka gaffe, tusabire Uganda nago maka gaffe, tusabire ebika byaffe maka gaffe, community zaffe mwe tubeera maka gaffe, bonna tusabire bannange tulina amaka amalungi, tufune eddembe, tufune obugagga n'okwagalana. Tamutikeneko ekitambiro kino nga buli omu asabira banne. Tumusikirire mu katono nnyo tusabe. Sabira taata wo, sabira maama wo, sabira ab'ekika kyo, sabira abaana bo, sabira anything. Sabira Uganda is a gwanga na lyo family. Fena twesabire ate ne church nayo family. Nyala part nelya mwana nelya mwe mtuukirivu. Mukama abeere nammwe. Fena nga family tusabe ekisonyiwo, twekuba, twevuma, tweyogerera, buli kimu bye tukola oluusi twekyawa ne tukola ebisobi. Fena tusobe ekisonyiwo ekyo byonna bye tukola mu family zaffe ebituleetera emitawaana. Mukama abe tusonyiwe asobole okutulongoosa mu mitima ne family zaffe. Neetondera Katonda omuyinza wa buli kantu namwe baganda bange nti nyonoonye nnyo nkulowooza mu kukola mu butakola gunsinze. Kyemba neegayirira Maria omutuukirivu emberera emirembe gyonna, bamalayika mwenna n'abatuukirivu. Katonda omuyinza wa buli kantu kwegayidde nnyo tukwatula ekisa tusonye ebyaffe byonna otuuse mu bulamu obutaggwaawo. Twegatte n'amaka ag'omu ggulu bamalayika n'abatuukirivu abo baasinza Yesu ne bagamba ekitiibwa kibe mu ggulu ne ku nsi emirembe, naffe tubeegatteko nga tufuuse maka gamu aga Kristo nga tuyimba ekitiibwa. Glory to God.
twegayirire. Ayi Katonda yatuwa ekyokulabirako ekikulu mu maka amatukuvu, tukwegayiridde mu maka ago tulabiremu empisa ezisaanye mu maka n'okwagalana mweganywerera awamu, tusobole okwesiima mu nnyumba yo nga tufuna empeera etaggwaawo. Amaka gaffe gawa omukisa n'ezzadde lyaffe lyonna liwa omukisa n'eggwanga lyaffe. Tukikusanta mu Yesu Kristo Mukama waffe, awangalamu ne Paateri mutuukirivu emirembe n'emirembe. Amiina. Atya Katonda, assaamu Kitaawe, ekitiibwa. Ekisoma mu kitabo kya Siraaki, omutwe ogwokusatu olunyiriri olwokubiri okutuuka ku lw'omukaaga n'olunyiriri olw'12 paka ku lw'14. Omukama agulumiza kitaawe w'abaana mu baana be, ate n'anyweza ku baana obuyinza bwa nnyaabwe. Buli assaamu kitaawe ekitiibwa addaabiriza ebibi bye, oyo awa nnyina ekitiibwa alinga omuntu atuuma obugagga enfaafa. Buli assaamu kitaawe ekitiibwa agenda kwesiimira mu baana ababe ku bubwe, aliwulirwa ku lunaku lwegayirirako. Assaamu kitaawe ekitiibwa awangaala n'atasobeza nnyina aba awulidde Omukama. Mwana wange, yamba kitaawo mu myaka gy'obukadde bwe, tomunakuwaza mu bulamu bwe. Newandibadde ng'amagezi ge gakendedde, laga nga bw'omulumirirwa, tomugaya olw'okuba ggwe okyali mulamu w'amaanyi. Kubanga ekisa ku kitaawo tekigenda kwerabirwa, naye kigenda kukuyamba okuddaabiriza ebibi byo. Ebyo Mukama yabyogera. Katonda yeebale. Yosefu ng'omwesigwa, Katonda gwe yalonda gwe yakuwa okukuuma Yesu ne Mariya, naffe n'otuyambe. Gwe yakuuma Yesu ne Mariya, obutuuzi bw'emmenya kukwasa, Yesu n'okwi, n'olunokwi, sibako omusonyiidde. Yosefu omwesigwa, Katonda gwe yalonda n'amatuwa, okukuuma Yesu ne Mariya, naffe n'otuyambe. Empisa ezigwanira amaka amakatoliki. Essomo eryokubiri lyesoma mu bbaluwa pawulo omutume gye yawandiikira Abekoloosi, omutwe ogwokusatu olunyiriri olw'12 okutuuka ku lw'21. Abooluganda, mmwe Katonda be yalonda abatuukirivu ate abaganzi, ekyambalo kyammwe omutima omunywevu ogusaasira, obwetowaze, ekisa, obugumiikiriza. Mulekalagane era musonyiwagane nga wabaddewo alina ekigambo ku munne, ng'Omukama bwe yabasonyiwa nammwe bwe muba mukola. Ekyambalo ekisembayo kungulu kibe kwagalana, kyekifundikwa eky'obutuukirivu.
ng'ekyo weekiri eddembe lya Kristo libe mu mitima gyammwe, anti ekyo kyekyabakunganyisa awamu ng'ebitundu by'omubiri ogumu. Mwebaze nga bulijjo ekigambo kya Kristo mu bugagga bwakyo bwonna kibukale mu mmwe. Buli omu ayigirize munne, abuulirire munne mu magezi gonna. Mwebaze mu mitima gyammwe, muyimbire Katonda zabbuli n'ennyimba n'ebitontome ebibafuuyiriddwa. Temubangako kye mwogera yadde kye mukola, wabula mu linnya lya Mukama Yesu. Mwebazize Katonda Patri nga muyita ku ye. Abakyala muwulire babbammwe nga bwe musaanye okukola mu maka. Abasajja mwagale bakyala bammwe, mubakwate na kisa. Abaana bulijjo muwulire bakadde bammwe, kubanga ekyo Mukama akisanyukira. Abazadde muleke kunyiiza abaana bammwe, si kulwanga baggwamu omutima. Abooluganda, ebyo Mukama yabyogera, Katonda yeebale. Essanyu lingi tusituka okwaniriza amawulire. Hallelujah, hallelujah, Hosanna. Hallelujah, Hosanna. Hallelujah, Hosanna. Hallelujah, Hosanna. Hallelujah, Hosanna. Omukama abeere nammwe. Ng'evanjiri ya Mukama waffe Yesu Kristo ebivudde mu Luka. Ayi Mukama otenderezebwe. Ennaku ez'okuzaala kwabwe, ennaku ez'okutukuzibwa kwabwe bwe zaatuuka, nga Musa bwe yali yalagira, ne batwala Yesu Yeruzaalemu okumusingira Omukama, nga bwe baawandiika mu tteeka ly'Omukama nti buli muggulanda ow'obulenzi anaayitibwanga musiige wa Mukama, n'okuwaayo ekyokutambira nga bwe kyalagira mu tteeka ly'Omukama, amayiba 2 oba obwana bw'enjiba 2. Mu Yeruzaalemu mwalimu omuntu erinnya lye Simeewo. Omuntu oyo nga mwegendereza era nga Atya Katonda yali alindirira okukubagizibwa kwa omukubagiza wa Isirayiri, ne Mwoyo Mutuukirivu yabanga naye. Mwoyo Mutuukirivu yali amubuulidde tutagenda kufa nga tanalaba ku Kristo Omukama. Najja mu kiggwa, Mwoyo Mutuukirivu nga yamusindise. Bazadde b'omwana bwe baali bamuyingiza mu kiggwa, balyoke bamukole ng'empisa y'etteeka bwe yali, n'amukwata mu mikono gye n'agulumiza Katonda n'agamba nti, siibula omuweereza wo, Ayi Mukama, mu ddembe nga bwe wagamba, kubanga amaaso gange galabye obulokozi bwo bwe wategekera mu maaso g'amawanga gonna, ekitangaala eky'okumulisa amawanga n'ekitiibwa ky'abantu bo Abayisirayiri. Kitaawe ne nnyina ne beewuunya ebigambo ebimwogeddwako. Simeewo n'abaagaliza omukisa, ate n'agamba Maliya nnyina nti ono ateekeddwawo okulwa okuzikirira n'okuzuukira kw'abangi mu Yeruzaalemu, era aliba akabonero ke banaawakanyanga. Naawe omutima gwo ekitala kirigufumita, ebirowoozo by'emitima gy'abangi ne byeyerula. Era waaliwo
ne Anna omuntu wa Katonda muwala wa Funuel ow'omu kika kya Azeri yali ayise mu myaka baamala wamu emyaka 7 okuva ku kubeerevu bwe n'abeera nakyeyombekedde okutuusa ku myaka 84. Tiyeekulanga mu kiggwa ng'aweereza Katonda emisana n'ekiro mu kusiiba ne mu kwegayirira, naye n'atuukira ddala mu kaseera ako n'atendereza Omukama n'ayogera ku mwana oyo mu bantu bonna abaali basuubira okununulwa kwa Yerusaalemi. Bwe baamala okutuukiriza byonna ng'etteeka ly'Omukama byali liragira, ne baddayo e Ggaliraaya mu kyalo kyabwe Nazaaleeti. Awo omwana n'agenda ng'asumuka ng'akakata ng'ajjudde amagezi n'enneema ya Katonda ng'eri mu ye. Biga Evanjiri ya Mukama waffe Yesu Kristo wano webikomye. Tiwa kibe kya Paati n'eky'Omwana n'eky'Omwoyo Omutuukirivu nga tugenda tufundikira omwaka 2020, omwaka ogubadde omuzibu ogwa lockdown, omwaka ogubadde omuzibu ogwa distancing tonsemberera, omwaka ogubadde omuzibu ogw'obwavu, omwaka ogubadde omuzibu mwe tulabidde okufa okw'ekitalo nakati abantu nga bali mu kufa mu nsi yonna, n'abaana e Uganda kitabuse. Twongere bannayo okusaba Katonda yongere tutuyamba nga tukuza amazaalibwa ga Kristo mwaka guno. Bwe tumala okukuza amazaalibwa ga Kristo edda Sande eddako ffenna tukola ekintu kimu, tukuza amaka ag'e Nazaaleeti amatukuvu. Lwaki? Yesu yajja ku nsi kuno ng'avudde mu lubiri waggulu eyo, mu maka ag'omuggulu eyo, yakka ku nsi yazaalibwa mu maka. Teyagenda walala, yagenda mu maka. Teyagenda mu kyaki, teyagenda anywhere, yakkirira mu maka. Ayagala tulaga nti ayagala kati obwakabaka obulungi obw'emirembe n'okwagala emirembe bituukire mu maka gaffe. Kati bw'okwata amaka ago bweppa, Mukama n'akuyamba ne gageramu enneema ya Katonda. Ebibala ebiva mu maka ago bibeera birungi. Taata ne maama banzaala singa tebaaliko Mwoyo wa Katonda, ne batukkiriza ntwala mu ddiini, ne batwala mu kereziya, ne batuyigiriza empisa, ne batuyigiriza okwagala Katonda, singa siri father. Singa nazaalibwa bazadde nga miyaayu, nange singa ndi muyaayu. Naye father nawe yogera nnyo agagambo. Singa nazaalibwa mulogo, naye gali singa ndi mulogo. Teri mupaapaali gubalamu nkenene. Enkenene tebalamuko nsujju. Era omuyaayu azaala muyaayu. Koze Katonda nga yakutaasizza. Gojja obalabe. Naye gamba waliyo olusozi Sezeeye waabwe. Babeera babibbiira. Era okulaba nga akuze ng'obubbibi bumulimu bwe buti butambulira omwo bwe buti. Kati Yesu yajja n'azaalibwa mu maka nga yina kyategeeza. Amaka ge tusooka okulabira amaka amalungi ye Paatiri ne Mwana ne Mwoyo Mutuukirivu. Okwo ffenna kwe tujja okubeera kye tuli. Ffenna tuli mu maka ga Paatiri ne Mwana ne Mwoyo Mutuukirivu. Abo ne bakola amaka si makano naye obwa Katonda. Kiringanga bwolaba kale tujja ku nsi kuno ofuna taata ne maama n'abaki n'omwana ne bakola amaka. Singa ogenda mbino buno bukalaba musaayi kano simanyi babuyita batya, tulina kati ndaga muntu naye kati buno DNA simanyi babuyita, simanyi bunkola butya mu Luganda. Ndaga butonde. Bw'ogenda ku taatawo ne bajjayo akasaayi, ne bajjayo ne ku maamawo, ne bajjayo ne ku kange, bonna bwalira bufaanana. Saatali tekalabika. Kitegeeza ffenna tuli united. Ffenna twayingira. Oyinza okulaba maama ne taata n'omwana naye ffenna nga bw'ojja n'olengerako ndaga butonde osanga kyekimu. Omuntu ne baba babookereza mu bitole bonna nga balinga 100 ne banzijjako wano akasaayi ne bajja n'akataata nsobola okuba taata wange yani mulambo ki guno yadde gwasiridde. Kati guno obwa Sseruganda obwo kati bwe tukuza Katonda yatuwa amaka. Katonda mwakolera ebyewuunyo. Abantu tulowooza ebyewuunyo biri mu ssente, biri mu kuzimba gazimbe g'amaanyi, noyinza okusanga tetulina family. Kati family eno gye tukuza buli omu n'asabira taata we ne maama we, abazadde nabo ne basabira abaana baabwe, ne tuddamu okukuza family Kristo gy'ajja okulokola. Ffenna twali ba Luganda ne byonooneka. Byatandikira mu family yawa eya Eden ne Adamu ne Eva n'abakuba Sitaani kwe yayingirira
n'abakuba ne beekyawa nti gwe kiki nti ono yaŋŋambye bino ate gwe ti gwono yakoze bino n'agamba munviiremu n'agenda mu ya Kayini ne Abeeri abaana baabwe n'abakuba ogenda okulaba nakubye munne ku mutwe bimulabe ennaku zino it's the same thing unless Jesus ekyaleeta Yesu Kristu kujja kutuyambako byonna byetulaba ebituleetedde emitawaana mu maka gaffe is because tuganye Yesu ajja yazaalibwe yajja n'atuyamba tuli mu kwekuba tuli mu kwekyawa omu ayogerera munne naye bwenjogera no katuli omu ayagala kuwuliriza ayogera kyawaawaawo atandikira awo tayagala kuwulira binaatuzimba awo yayogedde bubi awo yayogedde ku gundi ebyo balimu ebyekisirusiru tubeera bintu tebiri mu magezi buno obwana bwaffe obwali badde bukola nga bujjudde enneema n'emikisa mu maka gaffe bukuze busanga taata ne maama beerututte baabali bakomyewo omulenzi omukulu akomawo buyise anywedde endagala takyawulira taata waabwe n'owulira emitawaana nga fe tulinga ng'emmesi ezikulukutira mu nnya. What kind of family? Family za mirundi mingi waliwo gye bayita nuclear family eyo ya taata ne maama naffe abaana abato naffe ababeeramu ne mu Buganda mwekiri Buganda bakisengeka bulungi ne bateekawo nti luno lujja omuli taata ne maama n'abaana bano bateka okugenda ne bagenda bakola enzigi zaabwe ne zituyita ennyiriri ennyiri nazo ne zeegatta ne zikola omutuba emituba ne gyegatta ne gikola essiga ne lyegatta ne likola akasolya naye nga ffena tuli kimu teri gwoganda ate no si Muganda no si muki naye nga byanjawulo naye kyekiraga obwa Sseruganda tekikola ebuddu kyekikola essingo kikola essingo kyekikola emawokota kyekikola bano abalyannakaabwe baawaabo ebulemeezi ekikola ebulemeezi kyekikola essingo ekikola essingo kyekikola eno bano abakwata ebitiba bayitaani munatusonyiwa abeebukunja babayitaani saza lyekisairyeri abeekyagwe bali balyannaka abeekyagwe nabo balina kyebabamanyiiko buli banaye mutusonyiwe nebyalwali bannange kakati ekyo si kyekikulu ffenna tukola akasolya akamu netufuuka ki ennyumba ki emu so nno ng'ate tulina n'ennyumba amaka gano n'amaka ne gakola ebyalo ne bikola omuluka ne bukola essaza ne gakola okitegeera akati tukuza that Yesu yajja n'azaalibwa kye yatulaga nti nno okubeera mu maka tulina kubeera beetowaze abaana abato kitulaga bulungi nnyo ti Yesu yeetowaza n'afuuka kabebi naawe beerako kabebi ewaka teweefula wa kabi gwe ogusajja olw'okuba ogulezi gumeze ebirevu gwonna kati gwonna bwe ne mu jimu ne gukola tegukyawulira abamugamba aye waliwo nabuno obwana obuto ennaku zino bakagamba kola kino anagentedewe kwegaga gwe namabi alo fena tulina okubeera abawulize maama naawe abaana balaga ekyokulabirako tosobola naawe okukkiriza muno kyaggambye temwekubira mu baana naawe omusajja kakkanako tubeere nga Yozefu ne Mariya ng'amaka amatukuvu naye tebikyali byamaka amatukuvu gafuuse magakiyaye ne tuvaawo tulina amaka kati nga bulaba kati nga we tuli wano waliwo amaka kati ng'aga bukedde TV bukedde 1 bukedde 2 Urban bo ne bakola kafamire kaabwe balina kaluwo something ne bakola katulawe batuyambye ffenna tuli maka buno tweyagala nawe kati mwana ku maka g'abano nawe kweyagalira kati otaddeko TV kati gaffe olabe nga naawe onaagendako. I think we need this. Waliwo amaka ag'essomero nti kati ffe tuli b'ekibuli ffe tuli ba St. Joseph ffe tuli bagundi gamaka naye mubeeramu baliida tulina okubeera abawulizi ate nabo ne babeera balungi kati olwali tukuza amaka amatukuvu please mukitegeere ekyo waliwo amaka naye nga si maki nyinza okuba father naye nga siri muki Kereziya Katolika entukuvu eyava muki katuli mu butuukirivu amaka go matukuvu essomero lyettukuvu byolangirira bya kitukuvu tulina kati eggwanga lyaffe is a family is our family we have nowhere to go this is our family we need to make our family the best if anybody now makes it terrible it's no longer holy then we need to make it great nga sikulwana ng'amaka gano agalwana osanga beekuba ebidomola balwanye buli kaseera tubatawulula butawuluzi we cannot go into that we need to be humble. And this is what we are doing. Holy family, a holy nation, a holy Africa, a holy, wonderful family of God. Kujibola tulina the natural family no je tulina wakane tulina yate ne human family.
ensi yonna gye bayita global family. Fena kati pandemic bwe yazze teyakubye bagagga bokka n'abanaku n'abasina fena yatukubye ensi zonna ezikuba n'ab'e Rwanda n'ab'e Tanzania n'ab'e Meloma n'ab'e America, all of us. Kati ekikuba wano kyekikuba n'eri kati wanaye fena twesabire tuyingire mu 2021 nga tuli one family, tuleme kulwana. In God's name we can do it without fighting. We can do it without scandalizing people. The way we talk, some people even don't even understand what we are doing. And sometimes they have even forgotten. Nti tuli batata, bano bamama, bano bana. Etubira bakaka. I pity these children who are growing up in such a torn, dirty, dark society where you find a lot of silly things. All the promiscuity, all the evil. Onaga nasaddako mwana wa munne. Onakera ku macha n'amukuba n'amutta. Onakera ku macha na families namuna gani. Taata akiitinga ewaka. Sende wona abonywereri. Ewaka leetayo bijanjalo. Yali ankoko na mbizi. Ebyo bye biki? Tebikoma waka wokka. Nene mu society mwe tubeera. Oli nakuba billion ya sente n'agibba. Kati tuleme kwogera, bwe tuwogera tuli babi. Who bewitched you? They are family, my friend. This money is for the family. It's for all of us. If you are doing it in a bad way. You're not toyina kyokola. Lwakuba kati toyagala bakugambeko kuba wamanyira obuzeebu, toyagala babwogereko. Kati fa babwogerako tufuuka ababi. Awo kwe kibolaba nga tulina abatuukirivu abaafiirira amazima, tulina abajulizi abaafiirira amazima, ffe tuli okwogera amazima. Kati gwe father oli wa mazima nange ndwana bulwanyi mbeere wa mazima. Kati gwe father oli mutuukirivu ndi mwonoonyi n'okusinga gwe, naye tulina tutule ku ttaka ng'abooluganda twesorting out. Isn't it better than to think I'm better, you have to talk? Kati ebintu bitutabye n'otutama. Abantu abamu bagazi bino bintamye. Edini yabatama dda. Abedini twekuba n'osanga ng'oli ayimudde n'akuba ono ate nga we are one family. Yesu yagamba babeere kimu nga naffe wetukola ki? Naye osanga kati ffe ab'amadini twekuba mu maaso gammwe nga kati wemundaba ku TV n'oyirimuka n'owagoloza ogubuloka n'ogukuba muno bo oyo yagenda mu nnyanja muyaye ati wulira kati bwe tutwala bagambe ki? Let us talk. It's not about politics. Ne politics naye tugyogerako. If it is dirty we tell you, man. We don't care. Tujja kutta nze bonzisa ngenda wa Yesu actually wompadde ka password. Yes. We have to tell you. Kambabuliremu. Waliwo Yohana Batista byagala n'agamba omusajja yali kabaka nga mufuzi n'amugamba gwe obye mukazi wa muno ate nga muganda wo olw'okuba okozesezza kifuba kubanga olina obuyinza. Koze bubi n'agamba nja kusiba. N'agamba nsiba. Era ne bamusiba. Aye ne kale akawola kano ke babba nako okuba kaagala ssente nako ne keekobagala n'oli. Ne bagamba basa ne kayigiriza muwala waako nti genda mugamba bamutemeko omutwe. Like the fool. And also the woman is becoming funny and is putting the same thing in the children. Yohana Batista ne bamutemako omutwe. Yesu ne bamugamba nti yatemyeko omutwe, yatemako Yohana Batista mukwano gw'omutwe, ali wano akunoonya. Yamugamba genda ogambe ekiba ekyo. Tinja kuyigiriza. Leero n'enkya. Kitegeeza ki gwa mpuliriza? Ngamba gwe omuzadde. Meka twaluga tuli ku politics. Politics agenda kuggwa wano mu January. Simanyi lwaki kati buli kyetwogera bakatwala ku politics nena okuyigiriza ebituufu nammwe temutukangakanga. That's it. It's not joking. Let us build a family. Nange mungambeko naffe abanaddiini we tuba tutandise okuleeta olugezigezi twegambeko. Yes. Ababa biliyoni si ba gavumenti bokka. Oyinza n'okusanga naffe tuli babbi. Ate siba madini gokka. Oyinza n'okusanga nga n'abali mu kanamala yogera ku bwakabaka yayogedde ku bwakabaka bwe bubeera bubi nga tubwogerako. What are you talking about? Obwakabaka bulungi kuba na Yesu kabaka eyajja okuleeta amazima n'obwenkanya ate tubeere kimu. Bw'obeera ng'oli eri gy'otegedde mu bwakabaka naye nga obwakabaka osokola busokola ebyakiyaayi bakugjeyo nabo bakubirayo bannaabwe. It is a manipulation of the poor
Banange okuyigiriza eddiini si kyangu. Naawe jangu oyigirize byenjigiriza. Si kyangu okugakumira omala osuno ozibiriza amaaso n'oba bagenda kuba amagi wano naye n'oboogerako. Bwe bamalaaya tebabateekawo okutandika kutunda bintu bya Katonda kubiryamu kaashi. Byakuzaala baana mmwe mugenda mukola amaka amalungi. Obasanga wali Kabalagala, wali egundi wana emakindye, n'obasanga wano ku gundi kwetoliyo baabaliwo. Muli muzunza biki bamalaaya. Bana bane besiga obuntu ne basanga bali awo. Gera ne pitawo ne baneyamo nga bambikuba empi. Abo nabo bamalaaya. Kane polisi wafula wa malaya, edintu jifudde wa malaya, amakatu gafudde ga malaya, business is aba malaya. Let us talk. If you're talking about holy family, kadi fetuliwo bana kubesasi nengenda mchali wange. Alefe kirungi mukerezia tulina abajulizi bangi. Balemera kuna abajulizi ba Uganda bagamba abayayi tumusinze Katonda. Ne baba kuba. Ne bagamba mwana fe mutu kale namugongo fe tuyimba mwe abe binyuma tunyumirwa fe bowulira kwegamba tugenda mu ggulu kati njagala kumaliriza oyo amaka gali wano ku nsi gatulaga mu ggulu gye tukola ki muggulu y'empeera eke waffe Katonda alibaweera bulungi katunyume tufube Yeruzalemu ekibuga ekikulu yeggulu y'empeera tukolerera ago jagala abaana abato basimirira mubeere abaana balungi nga Yezu abeetowaza ne beetowaliza Maria ne Yosefu abavubuka amanyi amaanyi mugalina ne Yezu yalina amaanyi naye bamukubanga empita yazzangayo father kyotegeeza no problem I have told you that's what we preach eni okugamba tuwoche ensi tugimaleko tibigenda kigenda kutwala Katola abagamba ama bagambeko ate bwe natuuke avukana nga banga nabo bagambeko nsize bana extreme politics politics agenda kuma mu January wabula yo obunaku just tebukyawera na abiri ebyo tebitukanga fekereze ebadde emyaka 12 kati oyagala kunfula cheap nene mbuno bu myaka emeka ya 5 he can't be so cheap man. We have a bigger family man that now is a model to all. And if you're no longer a model like the family of Nazareth, you better kneel down and the Holy Spirit will help you. If not, you give accountability in heaven. And even before you go. Well, Father, I am not. But I have to speak that truth. And the truth will set you. Banange, musonyi we gambe yumu binene. Ebiyezo byaja. Byagana ataka nkubulire. Abagaga bagano mugulira yakonko naba mugulire wazali wayo nagana. Yazali wana Betelehemu. Kaife tugende Betelehemu tunavayo tukirire Yerusalemu. I mean Nazareth. Tubere bakakamu. Nange Father Luzindana munsabire. Mbere mukakamu eri bakama bangi. Bishop bangamba kyo nange nkikole. Nega na mawagali gora benaku zino. Buli omu. Owa polisi nagamba yimirize motoka sijja kuyimiriza. Mukubanga nkolere eno. Kati yani yakutuna na kusamunsi. Nange nolumu mbikola. Katwe sorting. Asige tubabonya. I'm so sorry. There's no time. Bana tuzimba amaka tugasabire. Buli omu asaba kati 2021 akalulu kano. Kabere ka mirembe. 2021 tuwone amasomero agabba. Ne gabbira obwana obugoza ne mubasiriwaza. Mwaba amasomero mmwe mujja kuwoza. Muli mukunonya busente mmwe kamalo nayo balangirako namwe. Abana ne mutandiko babire ebigezo okuva mu nasale omubbira kubanga tisha yakuwadde yakasente akano kasiriwaza tubakoze sana nga bamaze university nga tana kyamanyi bamubbiranga bubbizi nawe babbira muli balalu mugende mubbe birabe mugenda muvuma bandamwe bubabi naye naffe banaye ne masomero bikyali banange ne bade byetaganda okufuna doza tufune guli number 1 hour to talk about this rubbish so tujje mu binya ezo yatuga tujje maga sika agali mu liso lyaffe buli omu nange asabire munne nange munsabire mbere Father mulungi sabire bannange emmese nyingi kati n'ebibe n'abeefuula abafamile bangi n'abeefuula bye batali bangi n'abeefuula abakyaki bangi n'abeefuula abakolera mu samubode bangi ne batulugunya bangi
nze bambe nambyogera mwana kuba mbeera mu nsi bakyali ate sirimba bino byetwebeera omuntu nomusanga yekola bwati munaye nga munda musenge twabikoowa katwogera biriyo Mukama Katonda b'omukisa bannanga amaka gaffe gonna gaba omukisa Katonda atutume ffenna Mukama ensi yonna yonna agidde abulule atuwonye siriimu atuwonye kansa atuwonye covid atuwonye okulwana abaana abato nga abazadde baabwe bayawukana Mukama babeerera abazadde bakule bulungi abafuna ebizibu Mukama byonna bitereeze baddemu famire ezibonyebonye olw'obwavu n'emirimu gyonna gigenze Mukama bayambe abatalinako ebalya Mukama bataase abavubuka abo Mukama bakuze nga talina mirimu tamanyi wakulaga Mukama balage ekkubo gwe buli kimu okisobola ddamu ozaaliwe muffe Mukama otuwa emitima emirungi egiremerwa bannaffe tuleme kukuba nakufera bantu tuleme kulimbalimba nakukulimbalimba nsi tubeere bantu bakkakkamu tulekeraawo tuleka otuwadde akatini tubeere baana balungi tubeere bawulize eri bakama baffe bonna bootuwadde baba kika ki ffe tubawulirenga Mukama nabo bawa omutima omulungi ogulabawo abalala tuleme kutekinganga advantage of the poor so kitubeereko ennaku zonna paka wetuliruka mu maka amatuukuvu ag'emirembe gyonna mu bulamu obutaggwaawo emirembe n'emirembe amiina zikiriza Katonda omu bw'atyomuliza buli kantu yakola eggulu na byonna ebirabika n'ebitalabika zikiriza n'omukama omu Yesu Kristo omwana omwato wa Katonda paatiri gwazaala n'emirembe gyonna teginnabaawo Katonda ddala ava mu Katonda ddala yazaalibwa buzaaliwe teyatondebwa ye ne paati mba Katonda ebamu ddala oyo olw'okubeera ffe abantu yava mu ggulu nakka n'afuna omubiri Maliya omubererevu kuba mwoyo mutuukirivu eyo olw'okubeera ffe yakomera ne ku musaalaba n'aziikibwa n'azuukira ku lwesatu nga bwekyali mu biwandiiko n'alinnya mu ggulu atudde ku ddyo bwa paatiri alijjo okulamula abalamu n'abafu nzikiriza ne mwoyo mutuukirivu ava mu paati ne mwana etumugulumiza kimu yayogerera mu balanzi nkiriza n'ekereziya omu omutukuvu katolika eyava mu batume njatula batisimu mwesonyiwa ebi era nnyinira okuzukira kw'abafu n'obulamu bw'emirembe egirijja amin mukasirize saba tocomplaininga wa Katonda musabe yaga musebe muli weeba sabira ku famire yo olwali lwakusabira famire zaffe sabira ku baganda bo tunulirayo olaba omu obanga takyabitegera ali mu kizikiza kubo lyamwe bula musabire bwebanga famire yammwe eri kimu webaze Katonda musabe oba eri mu bwavu yazaalibwa mu bwavu naye bwe yamaana akola kereziya ey'amaanyi esingayo okuba engaga musabe ajja kuyamba ajja azaalibwe kaye Mukama zaalibwako mu maka gaffe gazibwako mu baana bange zaalibwako Mukama bakadde bange zaalibwako muganda wange ebintu bwe bityo zaalibwako mu nsi yaffe saba mirembe tosaba buno butini Mukama yangu wajja mu mitima gyaffe ne maka gaffe otaase ffenna twagala okuweereza abo bonna abali mu maka gaffe abalwadde bawonye abali ku bitanda abali mu okisigeni abalwadde covid Mukama mubagyeeko abalwadde kansa abalwadde emitima abalwadde pressure sukaali n'ebirala byonna ebibaluma bayambe twagala okusabira bataata baffe n'amaama baffe abakyali ku nsi n'abo n'abatufaako Mukama batuweera omukisa twagala okusabira bonna abaagala okukola obufumbo obutukuvu bawa amaka amalungi abanoonya bafune ababeezi abalungi abafuna amaka nga tebazaala Mukama mu mbuto zaabwe nabo oteekamu babeere nga Saara ne Ibulayimu abo bawa enzadde nabo bafune ku zadde abalina abaana abo bawa omukisa bakule nga abaana balungi nga bajjudde empisa ne mwoyo mutuukirivu maka gaffe Mukama ogawonya obwavu enjala endwadde n'abantu ababi amaka gaffe Uganda nago gawa omukisa Mukama twabakulembeza abalungi bulijjo ene eggwanga limuka libeere ya mirembe tuleme kulwana tuleme kwekuba na kwevuma naye tuwe Mukama eggwanga eddungi erijjudde emikisa tukuweereza kereziya y'entukuvu yonna gwe oyiwa omusaayi gwo nojja n'ozaalibwa mu ffe n'otufuula ggwanga limu erijjudde mu nsi yonna tuwe twagalane tulekeraawo okwevuma n'okwekuba mu linnya ly'ettukuvu baba tubeere ekyokulabirako ekirungi ettaala eyakaira omunyo gw'ensi tusabira abo bonna abalina amabanja Mukama ogabaggyeko abawulira ng'ensi etabuse bayambe ababuliddwa emirimu Mukama bawe emirimu egyabwe emirungi abali ku mirimu bakulaakulanye
twegayidde ensi yonna giwa omukisa otuwonye bino ebina ebitulumba n'ekibuyaga ali mu nsi muno n'ekizikiza tubeere baana b'abalungi tusigale nga tuli mu ggwe naawe ng'oli mu ggwe otukolemu famire ennungi ejjudde okwagalana n'okukolagana n'okubeera ekimu paka we tusambulamu obutaggwaawo ne tusata mu kristo mukama waffe katweyongere mu maaso n'ekirabo kino nga tebudde bwa birabo naye bw'oba nga tolina bw'obeerayo olikitwala n'okiwaayo oba leero kiweeyo atalina naye omuyambeko Meganya Katonda pata mwiza buli kantu asime ekitambiro nze nammwe kye tumuweereza ekitambiro ekyakisiime akigye emikono gyakitwale kiviiremu erinnya kinene ekitiibwa naffe kitugase awamu n'ekereziya yonna aye mukama tukuweereza ekitambiro okukuddaabiriza nga tukwegayirira omubeerereve yazaala Katonda ne Yozefu omutuukirivu batusabire amaka gaffe geyongere mu nneema yo ne mu ddembe amaka gaffe ogakuume ogalabirire ogataase tukikusanta mu Yesu Kristo mukama waffe mukama abeere nammwe muyimuse emitima twebaza omukama Katonda waffe lwamakisa ina okuteekwateekwa kituufu ddala tubeera n'okulokoka gwe omukama paati omutuukirivu Katonda omuyinza bikanisaba nakufa okubaza olugina mu bantu kubanga mu kwefuula omuntu okwa kigambo kuno otangaziza amaaso g'emitima gyaffe ne tukumanyira ddala okusingawo olw'okuba Katonda otumulabirako ddala n'amaaso gaffe kyetuva tusikibwa okwagala ebitalabika kyetuva nno tussa ekyo ne bamalayika ne basaamalayika abagiriza namulondo abafuuza n'ezzejje ery'omu ggulu okuyimba oluyimba olw'okutendeza nga batula obutamala nga tugamba nti mutuukirivu omukama Katonda w'amagye ekitiibwa kyo kijjudde eggulu n'ensi ozanna waggulu eyo oyajja mu linnya ly'omukama atenderezebwe ozanna waggulu eyo kituufu ayi mukama oli mutuukirivu gw'ensula y'obutuukirivu bwonna twegayidde nnyo ebirabo bino biyiweeko mu bifuuka ebitukuvu funa omubiri n'omusaayi gwa mukama waffe Yesu Kristo yali agenda okuweebwayo mu kubonaabona kwe yeesiimidde n'akwata omugaati ne yeebaza n'agumenyamu n'abayigiriza be n'abagamba timutoole mulye ku kino mwenna anti kino gwe mubiri gwange ogunaaweebwayo okubeera mmwe era bwe baamala okulya ekyekyo naddala ne kaliisira ne yeebaza n'abayigiriza be n'abagamba timutoole munywe kuno mwenna teno ye kaliisa y'omusaayi gwange gw'endagaano empyato y'olubeerera gunaayibwa okubeera mmwe n'okubeera abangi okusonyisa ebibi kino mukikolanga lwakunzijukira ekyamagero ekyokukkiriza kale naye mukama olw'okujjukira okufa n'okuzuukira kwe tukuweereza omugaati guno ogw'obulamu ne kaliisa n'eyokuloka nga tukwebaza kuba tugwanyiza okumira mu maaso go n'okuweereza twegayidde nnyo nga tukwesengereza fenaagano mbina omusaayi bya kristo ne mutuukirivu atukuŋŋaanye wamu jukirayi mukama ekiriza mu yenkulungo y'ensimu zirina okwagalamu ne paapa waffe Francis mu episikoopi waffe Swanga n'abo n'abayawulira Katonda mu busaasedooti mu lyako ne munaddiini abaana bonna abakuŋŋaanidde mu kitambiro kino ekitukuvu mu nsi yonna bawe omukisa bagala okwongera okusabira mukama TV televisioni zaffe eza Vision Bukedde 1-2 and Urban abatuwa mukama okutuuka mu maka gonna bawe omukisa nabo n'abagikolamu bawe omukisa twagala mukama okukola famire zaffe tuzikuleetera oziwe omukisa tubeere baana b'abalungi jjuke ne baganda baffe n'abasinga basuubira okuzuukira bakkirize bajjeyo gyekankanira mu kitiibwa jjuke n'abafuna oyera ekisa mu kufa nabe tukwegadde nnyo tusaasire sanoganaakolamu obutaga okutana okutugulumiza nenyaffe Maria mbeerembe nnyo omutuukirivu nnyina Katonda n'atumibwa abatuukirivu
n'abatuukirivu bonna abali bakusanyudde obudde bonna nga tuyita mwana wo nazze Yesu Kristo. Katonda paatira omuyiza buli kantu abali ekimu ne mwoyo mutuukirivu mu Kristo ono mwayita okufuna n'ofunamu naye era mu yeemu ofuna buli ttendo na buli kitiibwa emirembe n'emirembe. Kitaffe ali mu ggulu bwakabaka bw'obujje tuweerere emmere yaffe ya buli lunaku nga naffe tusonyiwa abatukola obubi. Ayi Mukama tukwegayidde tulokole mu bubi bwonna, tuyambe tubeere mu ddembe, tugirire ekisa tuwone ekibi ennaku zonna, tutebenkere nga tewali kutabukana kumu, tulinde okwesima kwatusuubiza mata g'omulokozi waffe Yesu Kristo. Ayi Mukama Yesu Kristo gwagamba abatume bo nti mbalekedde emirembe wadde emirembe gyange, naffe tukwegayiridde totunuulira bibi byaffe naye amaaso gaze kkiriza kwekerezawo, kkiriza otwa emirembe n'okusa ekimu nga bw'oyagala gwangaanula emirembe n'emirembe. Embe ly'Omukama libeere nammwe ennaku zonna. Twagalizaganya emirembe, buli omu awubereko ku munne amugaye Mukama akuwa emirembe. Kaliga Katonda gwajjawo ebyensi tusaasire. Kaliga Katonda gwajjawo ebyensi tusaasire. Kaliga Katonda gwajjawo ebyensi otuwe emirembe. Ono Yesu Kristo akaliga ka Katonda unajja ebyensi besimenya abayitiddwa ku mbaga ey'akaliga. Wabula yogera bwogera ekigambo omubiri n'omusaayi bya Kristo bitukume ffe n'era bitutaase tutuuke mu bulamu obutaggwaawo. Amiina. Kristo, Kristo, Kristo. Atonde bamundanga tolina kisikire twegayirire. Ayi Kitaffe omuzira kisa ffe boolisa n'essakalamento ery'omu ggulu tuwe okugobereranga bulijjo empisa ennungi ez'ekika ekitukuvu, ate obuzito bw'ennaku zino bwe buli babuwedde tubeere wamu n'ab'omu ggulu. Yesu omulungi, abaana baffe, bakadde baffe ne bakama baffe bonna batuweera omukisa. Tukikusanta mu Yesu Kristo Mukama waffe. Banaye twagala nnyo okwebaza mwenna ababadde naffe ku Bukedde TV ku Urban nga tuli mu lockdown nga tusoma ffenna buli ssaawa 5. Mwebale nnyo era mwekuumire ku TV eno buli ssaawa 5 tubeerako. Twagala okwebaza nnyo Jude oyo gwe mulaba akuba ennanga kolako bw'oti, oyo abadde tukubira ennanga, ono bamuyita mukulu Kasibante Richard bawuubireko, oli bamuyita Nabbosa bawuubireko, ono bamuyita Joseph bawuubireko, oli bamuyita Sise mumanyi oyo n'abalaba ne baliwo ba crew members bane mutasobola kulaba eno ne banaye nga bakuba. Tubagaliza bannanga amazaalibwa amalungi ennaku zino, alina omwaka omulungi agujjudde bugagga n'emirembe. Basoba ba directors b'ama TV gano obaga batuka namwe mugabire bakeeyo, tuli basanyufu nnyo. Mwebale nnyo banaye okulaba nga mutuuse eddoboozi lya Kristo ne bawulira eddoboozi mu maka gonna mukabawo omukisa. Twagala banaye okwebaza ate okumalako omwaka obulungi. Tugenda basaba nga ennaku z'omwezi 31 naye misana si kiro, misana
mujje tusomere wali ensambya ku Yes Center tujja kubeerawo n'okusomanga bulijjo subira obwana kitaffe ndozayinza okuba naffe naye mwena mujje tugenda kuteekawo okusaba okulungi akwa mirembe tusabire eggwanga twesabireko ffenna awo na 3 mwena nsambya ku Yes Center tugende tusinze Yesu mu bukakamu ate ku saa 12 ezogo tujja kubanga tumaliriza awo no bambi jangu bukyali ate ffenna bannaye tukuuma amateeka jangu otaddeko maskiyo zakwambadde wano osoma bisatu wali muntu yenna netekako maskiyo jangu ne kasanta zange gula yakako to keeping a discipline yambe munne tubazanyo bananga abobulamu mabale banaye kutiyamba tumaye mukola nnyo mutusaze tabera kutubera stable nange banaye nyongereze eddoboozi banaye tulame siri gundi covid atta abantu bananga bafiiriddwa tubakubagiza tubagaliza omwaka omulungi ogujjudde emikisa n'enneema 3 tubeere ensambya nga tusaba mu bukkakkamu obulungi tubagaliza mikisa myerere ate n'akalulu kabe ka mirembe mukama abeere nammwe Katonda omuyinza wa buli kantu Paatiri ne Mwana ne Mwoyo Mutuukirivu abawe omukisa n'amaka gammwe agawe ebirungi emmisa ewedde musigale mu ddembe lya Kristo. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. Wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Tubagaliza omwaka omulungi ogujjudde emikisa n'enneema ffenna twesange mu 2011 Merry Christmas. Abiri mumeka? Abiri banaye mugumu. Mukama abawo omukisa tayanza nnyo tayanzege bannange mwekumire ku TV eno bulijjo eriko ebirungi amakula ate n'abaana baffe temwerabira empapula z'amawulire bazisoma basomereko ate ne binayo babawa sobola okubeera bannange nga tuyambagana. Mukama